oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV. Televo oli ku BOCAT TV. MINAH Heights. Ngera ndi waneno ku Georgina Gardens wetusinzidde olunaku olwaleero omulabi waffe omulungi beera nga otwekumiddeko yongera ku subscribing YouTube channel yaffe o liking links era sharing. Ekifo kino bannange kisangibwa Kasozi Lubya. Waliwo accommodation ennungi, waliwo ebyokuzanya by'abaana, bayina bouncing castles, kuliko bar, kuliko ne lunch aside of it, bagaba lunch ennungi ya buffet. Kakati beera nga okyalayo obeere ng'obawagira olabe ebyakabi ebirungi. Olunaku olwaleero nkuleetedde ba ex Neyimbira Byange mu season 6 mwana mulenzi Masavu Badiru mwe yali era nga leero mukuletedde ne mukutuusako omulabi omulungi oyongere okumuota buliro. Masavu Badiru buuza ku balabi baffe. Abawuliza ba BOCAT TV nsanyuso nnyo okubawulizaako n'okunteekawo ku TV eno. Okay, nga tunaba kugenda wala Masavu Badiru amanya gamatuufu gwani? Amanyi era bampita Masavu Badiru lyetuufu. Masavu kitegeeza ki? Masavu linnya lyange era nalisangawo balimpa. Okay, Masavu Badiru mu Neyimbira Byange tumanye ensi eyo erina anthem yayo. Njagala otusabulire anthem otukubire ekituku otuwe n'akataka. Kanjita. Tusooka akataka. Tusooke kataka. Akataka nga sikajjukira bulungi. Omuntu yali alina anthem ezisukka mu emu. Kale kankubire anthem. Nali munju nga neebase nempulira ajayimba engaze ennene ey'ekyoya nenfuluma nze nzije njirabe ngenda okulingiza nga bulangeti. Tuweemu ekituku. Atawogera kunfumba naye kangende maaso. I was inside in the house. I hearing come seeing. Komya mama binemi. Bikulemye. Masavu Badiru wayita mu nnyimba ki? Naita mulimba lwa Sikamate ayimbanga kafeero. Sikamate. Njagala tuweyo akataka rather otuweemu akapera verse gy'omanyi yali eyakabi ogikulukute. Verse gino lintandika lwali lugambira baluntuma n'oluntuma nga kigamba nti nno bino si byangu byakubagamba ku myaka gyange gino ekannakwatako embwa yange kuba mukyala wange oyo n'akazi yali yakyaddeko eka waabwe. So kaliwe katyo naye kankolera nnyo nti nagenda n'okusaba visa ng'abantu bakawulidde dda ate nga nali sikakasa nti kigenda kunkolera. Sure. Allah kyankolera nnyo nnyo. Kwegamba bakakuba mu kalanga awo abantu tebalwana. Kati ngeno linnya eri ku stage nga nange so nfuye serebo waki. Okay. Okay, wasabisa visa. Nasabisa visa kwake bali bamanyi. Okay, mu process y'okubeera wano ku radio nga mujja muyimba wakoma ku mutendera ki? Nakoma ku kolabo. Kolabo ey'omuwala n'omulenzi? Yanfumbamu nti gwe nalina okukola naye kolabo teyajja ngenda nyimba nga nyimba omu ate nga bali balina okunyimba babiri nekinfumbira awo. So mbufunze ekintu kyo kyonna kyali mu volongo tobambi mu kutandika watomera butomizi nga tomanyi ne mukungira ate n'ovaayo. Naye namaana enjoyininga wakati awo ne kati ono nanzijjako ono wakolabo munne gwe noyimba naye omuwala. Challenges ki mweyembeera muzo wafuna ng'ogyeko ekyo tiwaviirako awo naye kale wano we wasooka okubeera ng'ojja. Buzibu ki bwe wafunamu mu kintu ekyo okubeera nga wajjanga ennyimba wazifunamu obuzibu? Ekituufu saafuna buzibu kuba nti kyansanyusa oluvannyuma nasooka ne mmanya nti waliwo bensinga kubeera waliwo n'abatya. Kati ne kinsanyusa nnyo ne ngamba olaba ono atidde ate nempuli byayimbye n'ananaagira ate nze sinanaagidde. Nekimpamu amanyi so buli omu ayongeremu amanyi mu kintu ky'oba okola. Wafunayo omuntu yenna gwe wali otya ng'ogamba nti banaye mutuufu eyo nsasage y'amaanyi omwana we bamunteekako mutuufu mwekengedde wamufunayo? Namufuna omwana yali Eva Smile ne mulyansava twali mukundi yeemu kyokka nga baagalako abaana baali ziti basatu nga tuli bataano naye munnaye nengenda nkikuba n'obayitako. Alla nze Masavu omanyi olukisakisa kikuwa amagezi. Okay, kakati mukwano wali oyambibwani mu process y'okubeera nga wayiyanga ennyimba ezo gweyizanga oba wafunayo omuyambi? Ekituufu olw'okuba nti ebintu biri ali bya pressure nafunayo omuntu emga mumanyi mpandiikirayo nga nange bwe ntetenkanya. Kati nze batyakalubye wano eno ng'oli alesi nga ngenda n'ekiruwa kuba byali nga bya mangu. So mwayambagananga? Nalina ennyambako. Essaawa eno okola mulimu kisebo kubanga twakumanyira mu Neyimbira Byange. Essaawa yakati otwaliza omundi makanika. Nane business ndala la boutique era ntunda engoye nenga main work makanika omufumbo ddala. Okay, awedde emirimu. Masavu Badiru njagala obeere ng'ompeera abavubuka obubaka okusinziira ku experience gye wafuna mu Neyimbira Byange owe abavubuka emyaka gyo n'abalala obubaka bonna.
obaka bwempa abavubuka oba omuntu yenna tokalubirwa nga kintu nga tonna kigezaako. Buli lwogeza ku kintu goyinza okya nti kizibu naddu ne kikwanguyira. So teekamu amaanyi singa oba okitandise omanya nti natandise naye kati natandise kigezo na kweyongera kugenda bugenzi muki ate mu maaso wootuuka bigenda kugonda bugonzi tetutya tubeeremu n'amaanyi nga osazeewo okukola ekintu. So mu bufunze ekintu kyonna bw'obanga okitandiseeko omulabi omulungi okitandika nga oli mugumu kubanga ekintu ky'otandise tekigaana kubeera nga kiggwa. For as long as okitandise oba kiganye bakikoze kitakikolenga. Masavu Badiru mu nsi eno omuntu kigwe weegomba mukwano nga mutuufu omuntu oyo kirooto kyo go crashing ako nogamba nti mbutuufu ne kimala kiba mukama abankoledde ekyaka. Akana kubai kadana Nalubega kaina akazigomanya akakabi anyibira mungi bambi. Bw'ofuna omukisa ne babeera nga bamukutuusizaako oba no account w'omusinkanye bigambo kibenzo omugamba. Soka ne mwana akazigako boy guno nga soko nsekeremu. Olowooza si bangi abakamuwaana. Njira yakalala ogera bomanyi egamyo nkwano byo tebigwayo. Yenze kitwale nti yenze wano mu maaso mwana. Nana Nalubega gamo kibibebi. Ndi stead ogamba ki? Anaye ntunulayo. Ebadde ki? Yakabi. Katobadde ogamba ki? Bano n'obunya mu matama mbadde sibula bange. Nayagayaye. Masavu Badiru. Njagala ombuulire. Obulamu bwo essaawa eno buyimiridde ku ki? Abantu baagala okumanya ki kye wazzaako. Ate munange kyengazaako unogamba babeera abaana abalabagala okugendako mu maaso bayinza okuddamu na joining eyo egundi ekyo okuyimba Neyimbira Byange nti nafuna emikwano egy'enjawulo mu egyo egizimba gwe kenyini soko osengejja olabe nti mufunye n'omukwano gwange naye onanteekawo kitegeera nafunamu egizimba. Ekyokubi nefuna ne ba presenter kuba nali negomba nnyo okubeera nga nsobola okunyumyako ne presenter nze Masavu naye kati nembera ng'ekyo kyatuukawo nsobola onyumyako ne presenter n'emikwano wenkolera kyakyuka bampita celeb. Oba kitegeera nkitegeera mukwano kwegamba wamanyika. Omanyika nnyo ne customer okujja ku mulimu n'agamba nga nawulira nga bayita Masavu n'agamba yegwe yakola bw'oti kitegeeza oba ogaziiza okumanyikibwa. Kakati Masavu Badiru njagala ompeeyo akayimba akalala kubanga wampaddeyo kamu mpayo akayimba akalala mukwana abantu basobole okubeera nga bongera okunyumirwa music kubanga munnaye wali olina abawagizi. Nalina abawagizi kati akayimba akalala kalina nimpise Paulo Kafeero nga kagamba bwe kati ne leero ntuusa abakazi nnanga mu lwatu abakazi nabawumudde abakazi musaana ngamiya ebyange bwe bityo nanti bya mpola mpola nkeera nnanga mu lwatu TV nnanga kumpewo yenna omukazi ali eyo mpulira bulungi nga gy'oli wandyetaaza okufuna entikko y'essanyu ngenda okutuusa ku ntikko kasita osasula omwami nnanga kumpewo nkasuka ejjinja mu njuki neewanyewanye ku TV nze nnyini neno omukyala ke nkukwatako nayiro owuuta n'eddebi nga nze nsira waka wange nga ndeka bwe kati we kali katambula. Masavu oli WhatsApp naye bambi Masavu oyimba bulungi. Masavu ebintu byo bitwala mpola mpola ne mu real life yo okwata mpola ebintu byo oba wekweka otulimba. Tuwa mpola mpola era nga bw'owulira mpola mpola. Are you sure? Wowe buli kimu mpola Masavu Badiru omulungi njagala osiibule abalabi baffe abali ku BOCAT TV era bagambeyo obugambo bwo bonna bonna bweyagala obbaayo obubaka bubawa obasiibule mukwano. Abawuliriza mwenna abali ku TV mbagamba ekintu kimu totyanga kutandikawo kintu ate totyanga kugamba nti no wano waliwo edduuka sigenda tuteekawo dduuka. Nze omulimu gwenkola tulimu abantu bangi wenkola tuli abantu nga 10 mwaga naye ffenna tukeeraawo naye twandibadde tugamba tuliwo abantu bangi tuliwo abantu 15 sigenda kugendawo nze kambeera eno okitegeera. So just go kenyini goyina okwekubiriza nga wezuukusa wekano gamba kangende nnoonye ssente tewali akuzuukusa olwa kuzuukusa. So bwala nga tewali akuzuukusa yongera wongezi maanyi. So tetunyoma mirimu buli mulimu gwa kabi kwanza ndi makanika lesa kati tusa kunteeka ndi makanika ngonsanze mu sayo zange. So tetunyoma mirimu twongere mbongezi maanyi n'obutegulumiza nnyo nti oli wa kabi ali wansi gw'olabanga ali wansi yasobola okuteeka ate waggulu kuba n'abagagga abane mukwano gwe nga mwavu naye saamujjako pulaani namugamba singa tuzimba wano wekito mukaga enkyanga azimbawo
siya bwekitonze kyenkubiza bannayuganda bonna abawuza abalaba TV eno. Kakati Masavu Badru bwatu bwalabise mu butuufu abavubuka yonna gye bali n'abakulu bonna bonna nange obaka wemba wabeera nga wekkiririzaamu ate tozikiza kola kyonna naye nga tozikiza ate buli omu alina omukisa gwe n'okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo gezesa emikisa gyo omuvubuka yonna gy'oli eyo buli opportunity ejja beera ng'ogikozesa lwaki ogaana ogikozesa waliwo essaawa egenda otuuka nga tokyasobola kukola bintu ebimu by'osobola okukola ng'okyali muvubuka so try anything for as much as possible bibadde bizze Mina Heights beera signing out tusinzidde ku Georgina Gardens Kasozi Rubya bannange muyiteeyo balina accommodation omulungi kino nkitekako essira bannange walabika bulungi services nnungi abaana bafaayo balina gardens emikolo ogw'okwanjula embaga birthday parties baby showers bridal showers bannange letawo omwagalwa mujje ku kadate mujje for dinner balina bouncing castles ebifo by'abaana ebyokuzanyirwamu byonna birungi nnyo nnyini ddala Mina Heights beera signing out BOCAT TV. Oli ku BOCAT TV leero enkya Naluli BOCAT TV.